katonda byayagala okuwa, waliwo katonda kyayagala okufuula, waliwo level kwayagala okutwala. Start to rise. What do you do when God's response delays? Okola otya okuddibwamu ka Mukama bwe kukeerewamuuko? Break into jubilation. Baguka oyingira mu kujaguza. Break into joy. Yingira mu ssanyu. Yingira mu kutendereza. Enter into praise. Setaani mugambe And tell them the devil. tekiruddeyo kubanga katonda tanjagala. It has not delayed because God dislikes me. Kiruddeyo kubanga katonda yanjagaliza ekisinga ku kye nabadde nsabira. Delayed because God wished for me something greater than what I was praying for. Kiruddeyo It has delayed kubanga katonda tayagala kumpa Isimayiri, because God doesn't desire to give me an Ishmael. ayagala kumpa He Isaaka. wants to give me an Isaac miracle. Katonda buli lwakwagaliza Isaaka, Whenever God wishes you to have is ye Isaac. Isaaka atwala ku kaseera. Isaac, it takes some time.